Leyland ne kijja ne wajjawo ne wano 10 kati Erugaga eyo kiri mu paaka Lukoola ne tulinya landmaster eyo omuzeeyi n'atuula mu 110 n'atukulembera nevuga negenda mu Lukoola eyo ng'egenda ewaguza buwaguzi teri kkubo twatwala oba mayiro nga 4 motoka ezo zitambulira ddala mu nzige eyo teriyo nanka kwa ebiseera ebyo kyali kyeya era muzeeyi yatugulirako ku mazzi akadomola ng'ennyonta etuluma kuba Tanzania eri emitala ne tutambulako ne tuyingirako mu Tanzania oba mayiro mmeka nga muzeeyi atuula bbali naffe tutuula bbali twali tuli awo olw'eggulo nga tulaba emmotoka nnyingi nnyo zajja Scania nga ziteddeko amataala eyo ku lusozi nga tugenda nga batutayaliisa kati yali alina yunifoomu ng'ali mu yunifoomu yali talina ng'abeererawo nga tufuna engoye ntufuna olw'okuva Fort Portal twadda mu mbeera etegeerekeka tufunyeefunye ku ngoye eno muzeeyi gye yabakulembera mwali temumanyiwa gye mugenda twagenda nga bugenze empango gy'amagye teweesaana kubuuza ndagawa gweze kasi tofuna briefing ey'amagye ne tutuuka ffe ne batussaawo kati baali baleese bano ab'amagye nga ffe twali tubayita kyamukwese abakonjo benkugambye be batraininga eyo naye abatoolo babaleeta nabo bangi bajjanga bayita eyo basalinkiriza kati twagenda okulaba ng'emmotoka zizze ffe omulimu gwaffe twatikkula emmundu ze baali bayita sigaani tuzireetanga olukatonga ekiri awo ekintu kyesobola kwerabira ye Sesanga oyo okwagala okunzita RO 8932 Lieutenant Msitwa John. So gwe ojja ddi okuyingira obuyekera buno era oyingira mwaka ki era ki ekikusikiriza okuyingira? Nze nali sinaba kwetuuka okuyingira ensiko muganda wange omukulu wange baali bamuyita Ronald Kakooza yayingira mu nsiko okuva ekiwanguzi nga waliyo ekibiina ekyatandikibwawo ekitaali NRA kati nze nali nsoma etweyanze mu P7 muganda wange n'aveeyo nga ye bwe yali ayingidde bwe yali omugezigezi mu kibiina kye yalimu nawe kyotategeera mu kibiina kye yalimu nali ntegedde nti obuyekera buzze ngambe ekibiina kye yali ayingiddemu baali bakiyita kale kati erinnya baakiwa Vumbula nga nange maze okwengattamu Vumbula ekiwanguzi Vumbula ye yaani Vumbula Kakoza Mutale Kakoza Mutale yaliyo ne Kakoza Mutale yajja oluvannyuma naye yeeyunga mu kibiina ekyo naye okusinga twalimu Nsegula Mirambo yaliko RDC Mbalala nga tumaze okuwamba 86 omuntu eyamanyibwa kyamaani waakyo yali Kikono nga mulimu Bakamulali n'abalala be nali sinategeera. So nyingira nze nali nsigadde muganda wange n'agenda ekiwanguzi twalinayo ebibanja ye n'agenda nga nali manyiyo nga nkyali muto nagendangayo okukima amatooke kati ye muganda wange bw'ayingira nga taata wange amaze okufa tusigadde ne muganda wange Ronald Kakooza kati ye n'andeka awaka ne Kakoola n'agenda naye kati waliwo omwami omu muw'obulenzi yali wamuluka baali bamuyita Onega nga olutalo bwe lwali eyo Nakaseke nga ye bwe babba ebintu ab'amagye g'Obote babireetewo obulenzi ne babitunda kati ne babba ente z'abantu
ne bazireeta nga bazitundewo obulenzi kati nga w'omuluko oyo baali bamukozesa onega era abantu bamumanyi nnyo kati nga nali mumanye tweyanze nga we battira ente ku masomero etweyanze ngajja nga bagamba nga abantu bagamba oyo onega alina emmundu biki kati muganda wange yankozesa okuva eyo mu nsiko gyali ng'amaze okuyigamu ebyamagye abaaliyo kati nangamba nkutuma genda olekinga onega omumanyi nti ne mugamba onega mumanyi bulungi kubanga nali nsoma tweyanze era bwe nali nsula muganda wange yalina edduuka nga mwensula kati ne bagamba ne bajja kati abamu ku abo baaliwo kubanga waaliwo Kaddu ne Kano Sajjabi ne Matiya Katirefunanti ne beegatta baali abantu bana baterulaga ne babawa emmundu zaali 2 ne babagamba onega oyo atawanya abantu atunda ebintu by'enakase kabonyabonya abantu atambula n'emmundu mu kikapu kyali kituufu ddala nenkikola ne bajja muganda wange najja twabawenza nze omu nga ndi muto bantuma agenda oleeta omunnyo ogenda oleeta essukaali ew'obulenzi n'amutwala eyo mu nsiko kati bwe yajja ku olwo ne baŋŋamba genda omuleekinge ne muleekinga bulungi ne bampa amagezi ne muleekinga kati nenzija nga mbatambuza nga ndi muto nali mmanyi mu bitundu ne tuyita mu nsiko ne tujja etweyanze bwe baali battira ente z'abantu ebintu bye batunda nze ne bandeeka awo ne bakampa onega bwajja odduka wano n'otugamba ne mbagamba kituufu nnyo nja kujja kati ne mbaleka we mbaleka baalina emmundu 4 emmundu zaali 2 nga bo bali 4 kati nze nali ow'okutaano twajja tusooba ekiro ne tubeera eyo mmemwanyi mu nsiko kati ne ntegera we bali ne bajja ondega yajja sawa nga muzaali nga 8 ogw'emisana nga zo okusolooza ennyama mwasula mu nsiko twasula mu nsiko ne twekweka eyo obudde bwe bukya ne tumulinda ne batema ennyama waliwo Kasiru owaawe ew'obulenzi nga katuwaali yali nga ali mu byanyama ebyo biki kakati onega nali ndi awo najja ne mmulaba ng'ajja yajja avuga gaali kati ng'alina ekikapu ku gaali kati bwe yajja n'ayimirira ku lubalaza bw'ati nze ne nziruka ne mbagamba onega akoze eki azze ayambadde bw'ati ne bw'ati baali tebamumanyi naye nga nze mumanyi kati bwe bajja ne bafubutukayo ne bava eno emmanju bwe nabalaga ne mbagamba oyo ye onega kati oli n'amukuba kati bwe yakuba essasi teryamukwata kati n'addira eggaali eyo n'agireka n'abuuka ku ki n'adduka n'ayita ku lubalaza lw'ennyumba n'akola ki n'adduka kati emmundu endala baali bagiriployinize no mu kkubo eriveewo obulenzi kati onega bagenda okukebera mu kikapu ku gaali nga mulimu emmundu wuzigaani American wuzigaani ye nga adduse nga yadduse egaali agirese ne bajjamu emmundu abantu ne badduka olw'amasasi ago naffe ne tukwata emmundu ne tugitwala kati nze nasigala bo ne bakola ki ne baddayo ne batwala emmundu eyo gye baali muvumbula kati bwe bagitwala abasajja ne bajja ab'obote ne bajja nga banoonya emmundu bagitutte onega nga abalipootingidde biki yali abakuŋŋaanyiza ssente ezo ze bakoze gye babbye ebintu ente z'abantu baali bazimaze bambi kati nze muganda wange najja ŋŋamba nti wategedde nti naffe ente zaffe baazitwala bajja muganda wange najja ŋŋamba nti awaayi wategedde bajja kuttira wano kituufu ekintu kye wakoze si kirungi ate bakumanyi jangu eno kati ne ŋŋenda bwenkyo nali sinabakwetuuka nali nina mu myaka nga 16 ne ŋŋenda bwe natuuka eyo waaliyo omwami ne banyaniriza nange ne ŋŋamba nga nensanga gurupu ng'ewerako nange nenjoyiningira awo nentandika okukola training ne batwala mu kasalamamba eyo ne tukola amafunzo mpola mpola ne tutandika okukola
kati bwe tandika okukola bwento bwe nayingira amagye. Omanyi wano ogambye nti bw'oyingira muganda we yali mu kibinja nga gwe tokimanyi nakimanya. Kati olwo okitegeera ekyo kyali kimu ku NRM tekyali kyenara so kati awo enjagala okumanyaawo nti ekyo mukibeeramu bbanga ki then muvaayo ddi okwegatta eno. Kati ssebo kirungi nnyo kubanga byemmanyi nkyabijjukira. Bwe tugenda eyo nga bwe nkugambye eyo gurupu nagiraba era emmundu zaali za kusaka busasi nga z'abavubuka ffenna mwalimu omwami Terulaga ye yali amanyi ku by'amagye era emmundu eno okugitwala wano yabalemu okukuba baali bamanyi SMG. Emmundu eyo ewuzigaani yali esaanukulwa wano ku seefu ng'okusaanukula kwa seefu kwe omwoyisa olugalo n'okookinga n'okuba kati bano baali bamanyi SMG. Ffe okugenda n'emmundu eyo okugitwala eri bagitwala nga tebamanyi gikuba ne bagitunuulira nga tebagitegeera engeri gye baali bayeekera. Kati bagituusa ku Terulaga engeri ye gye yali ow'amiini oba owa poliisi awo sijjukira bulungi n'akookinga emmundu eyo ye yali agimanyi n'akubamu amasasi ne baga abantu bonna ne bagiyigirako era neetandika okukola emirimu gye yali ekose. Kati guruupu eyo teyali nti ye NRM kubanga nzijjukira bulungi nze okugenda eyo nayingira 80 nga mu Desemba yali kumpi ne Krisimansi. Kale nze era particulars zange zigamba nayingira 82 Desemba obuyeekera mwennyini. Kati wenzijjukira obulungi era bakamanda akubamu baleeta Sikaje Bwende muzeeyo oyo alina emikisa gye ne Katonda Muzeeyi Museveni era Katonda amuwangaaze amuwe n'emikisa lwaki ekyo kye musabira obulamu. Ffe ng'eyo vumbula tetwalina pulaani kyali kibiina kiri awo nanka ng'abantu bye bakola si birungi kubanga bwe mba njogera amazima nga ntya Katonda bayisa bubi nga balimu ebyempalana gundi yagadde mukazi wange ne bagenda ne bamutima tumulumbe gundi yangoba ku kibanja mu kipingamizi tumulumbe. Kati muzeeyi oyo wenkugambira nti Katonda amuwa omukisa yasala amagezi n'awulira nti eyo eriyo ekibiina nabo balwanyisa ki oba embeera eyaliwo ebiseera ebyo yobote. Kati n'asukuma intelligence ze nga bwe yamanya n'atandika okuleeta abakomanda awo sijja kunyumiza nnyo ngeri gye byagenda n'atandika okuleeta abakomanda. Bakomanda abo yaleeta Sikaje ne Bwende ne bajja ne bakola bulungi ne batuyigiriza ebintu siyaasa omusingi ne gujja nga gukola ki gulanda ebintu ne bijja nga bikola ki bitwanguyira ne tutandika okufunawo amateeka ag'enjawulo nga kyetugendamu kyekyo kyennyini era kyatuyamba okutuuka kuwangula. Kati ne tubeeraawo ne bagaba ebikundi ne tubeera mu kikundi ekimu. Nafuna okusoomoozebwa bwe nabeera mu nsiko nga mmaze okukola mu training waaliwo kamanda omu so yafa baali bamuyita Sesanga Meja Sesanga banteeka ku kwota gaadi. Kati omu ku bannange ab'omu barakisi embeera y'ensiko nga bwali ogimanyi najja baali bamutumanga ebweru n'agenda eyo n'atambula okuva mu barakisi n'agenda eyo n'atambula n'aleeta leeke naye oba yali akooye ensiko
siyinza kikulimbako oba emitima gya muntu toyinza kutegeera nalwaleero twogera naawe siyinza kutegeera bulungi nenkumalayo kati najja ampitako ku kwotagaadi ye n'agenda nga bulijjo kati bagenda omulinda Sesanga yali akuma balakisi eyo bagenda omulinda tadda kwolwo ate nze nali mulaba ng'ayitawo buli lunaku siyinza mugaana najja ampitako n'agenda nenfuna okusoomesebwa kati bwe yabula ye yagenda bugenzi n'alipootinga mu gavumenti kati bwe yabula bajja ne bakwata nze yali ku kwotagaadi nti yayiseewo atya Katonda azza bibye nkyebaza Katonda senga siri ku nsi Sesanga yanzija ku kwotagaadi yanzija nansiba nti nze mmanyi oli gye yakoze eki gye yalaze nemugamba simanyiiyo senga awo abo tebajja ne balumba ebiseera ebyo nali sivaayo mu nsiko kubanga nze kennyini baaligambye nti nze nategeraganye n'oli naleeta UDA naye bambi yali akoye bukoye n'akola ki n'ayitamu kwetaasa teyagenda nti alipootingi n'abivaamu kati nembeera awo nembeera musibe kati ne banzijawo nga ndi musibe ne bakyusa balakisi olw'okuba oli akoze eki atolose basuubira ajja kuleeta abaki ategeerawo bulungi ne batukyusa kati nze nagenda nga omusibe ne bantwala ku headquarter yali pulezidenti wa Rwanda kati Kagame ne bantwala waliyo bakomanda bangi ne Stanley Muhangi Sesanga n'abannyonnyola ne bampita nali n'abaganda bange bangi era nabo baakabako ne ku maziga nga bamanyi bagenda kunzita ate nga nali muto seetuuka kati Katonda nanyanyamba abantu abaava eŋŋoma Bafande Kagame oyo pulezidenti wa Rwanda n'abantu abalala bo baali bategeera ebyensiko bagamba bamute musabeeraawo mu balakisi nembeeraawo mu balakisi nenkolakola emirimu bwe nkolakola emirimu kati ekiseera ne kituuka pulezidenti Kagame baali awo ng'emyaka gigenze kuba nayingira 82 oba omwaka gwe twagendamu ku Lwenzori oba katono nnyo so ekitegeeza eno gye watandikira bo already baali bakolagana neki headquarters ezo zena gye twatandikira ye yali etwala ditaaki eyo kwe nali ditaaki eyo ye yali etwalayo kati ng'eri ennene eyo gye bantwala yali era Stanley Muhangi ye yaliyo nga komanda n'afande Paulo Kagame olwaleero pulezidenti wa Rwanda naye yali awo era bamanyi bulungi kakati emipango gyajja mu maaso eyo okugenda okutugaba nga bo abakulu bwe baali bamanyi nze okuva eyo Mwanga ekiwanguzi navaayo twavaayo abantu 8 waliwo afande Kaweesa yafa ne afande Paulo Kagame n'omulala baali bamuyita Mande twavaayo ne batulonda tube scouting nga bo baweereddwa transfer ate okuva eyo ekiwanguzi okutwalibwa eri ku headquarter kati nze nali simanyi batulonda kati baatuwa emmundu 2 tugende nazo tube scouting tubasaze kolansi awo ng'oyise Kakooge nga Nakasongola awo tubasaze awo ffe tudde eno bo bakole ki bagende kati bwe tutuuka ku kolansi ne tumala okubasaza afande oyo Kagame naye musabira omukisa n'agaana n'agamba bano tebaddayo kiwanguzi
tugende Bugenzi. Tugende Bugenzi. Mwabagenzi okwesikotinga. Okubeesikotinga bagende gye babadde transfer Afande Kagame n'agamba nti tugende Bugenzi. Tetudda mabega. Tuyinza okufuna obuzibu kubanga tuli bameka batono. Kati tugende Bugenzi. Ffenna gye tugenda ffe bamu. Ne tugenda ne twasanga gurupu gye baali bayita 11th Battalion nga bagigenze. Ngera eyolekera Lwenzori. Ne tugatta bakama bange ne babagaba. Afande Kagame President wa Rwanda bamuwa Director of Intelligence ogenda ku Lwenzori. Kati President wa Rwanda era yagenda nga Director wa Intelligence. Kaweesa gwe twava naye eno ne bamuwa Platoon Commander mu Ekoi yali akyatuuka nga ye OC ne tugenda. Kati engeri gye twagenda bwe tutyo Kagame engeri gye yanzije eno n'agamba nti tugende Bugenzi. Nasigala ndi escort we era nagenda ne tutambula ennaku 27 ne tutuuka ku Lwenzori nga ndi escort wa Afande Kagame. Nga nze mukwatidde ekikapu. Twatuukako na Biswera ne baagala bafune eddagala ne tugenda ne tufuna eddagala ne nfunayo kye nafunayo ne nkireeta era ne neeyunga ne Kagame ku bimu ne tutambula ne tutuuka ku Lwenzori. Bwe tutuuka ku Lwenzori nabeera n'Afande Kagame ng'emipango weegiri kubanga sinza kunyumiza nnyo ebyaliwo mu kkubo. Abo n'abafande twafiire baalimu era mbamanyi bafande tunyefunze twasitulanga abantu ne tutambula abaali abalwadde bakazolite gye mipango gy'obuyekera era ndoza history ezo bazimanyi. Naye nze mwamala bbanga ki okuva eyo gye mwava okutuuka ku Lwenzori? Ennaku 27 nga tutambula butambuzi. Twayiteeyo mu Bunyoro. Twayiteeyo mu Bunyoro nga batukubira nduulu. Balaba ebijanjalo byengedde kati batandise okwegwanyagwanya lwaki tebaddayo Luweero biki bigibula batujja ekiro nga tuyitamu kiro naye nga ffe tuli ku safari. Balaba mubaleetedde ebizibu mu kitundu kyabwe. Twafuna okusomezebwa kungi mu kulya. Twatuuka mu Bunyoro enjala engeri gye yaliwo waliyo omuwogo gwe bayita Lutuga wa kawunga. Ffe twameketa mumekete n'atukola bubi n'atamiiza abantu n'abasesema. Ebiseera ebyo ennyonyi zibagamba tudduka tuva eno Ngoma abayekera bonna bawedde badduka bagenda Lwenzori. Ne tugabirwako ng'eminwe gy'akayinja 2 bukisubi buno olunaku weetise munno amulwadde biki kwegamba twasomezebwa ebintu bingi. Kati mu mwezi ogwo mulamba awo mutambula mugenda Lwenzori. Wano gwe mu Luweero wano tewalwanirako? Mu Luweero anti yeeyo naawe Luweero. Mu Lwenzori? Mu Lwenzori mwatambula muddawa? Mwatambula temudda Lwenzori? Twava Luweero Gombola ekiri wano Kikyusa direction mu Gombola y'Ekikyusa gye twava ekiwanguzi ne tugenda ne tulyoka tusala kolansi ne tugenda ku kikundi kiri ekyali ekinene. Kyembadde ngamba nti ntalo kize walwana wano. Entalo ze nalwana ng'omaze training nga tonnaba na kutuuka kugenda Lwenzori. Ze mbadde noonyeezo ezirobwe Ekikyusa awo era bannaffe baasigalawo. Twalwanira ddala nga tugenda ku ambusi ne tukuba emmotoka ne tukyajinga emmundu emu 2 ne tuddayo bwe zityo. Tebyali nnyo bya bulabe. Obulabe butya nga mukyali baana bato ambushes ezo? Tewali bulabe bwonna kubanga twagendereranga kubamanyi. Wano mu Luweero nga ndi eno sinaba kusala twalwanira ddala era emmundu ne ziwera ku bagezi ge baali baleese bakomanda abalala. Emmundu ne ziwera Zirobwe twakubayo Kikyusa abasajja aba UD baaliyo Kasiiso awo wonna twalwana. Awo wali okwata ku mmundu oba wali okyali watu? Emmundu
emundu nagikwatira ddala ngamba mu kiseera ekyo nga wakamala training gwe wafuna chance kubanga bangi benkozeko interview bagamba nze nali wa Nduulu nali wa Malebe gwe wali otya nze bwetumala ogikwata ddi emundu nazitoka nengikwata muganda wange yali escortinga nsegula mirambo ebiseera ebyo nentandika okukwata emundu ng'oluusi mwescortinga kati nenzija ekituusa ne bampa emundu engeri y'emundu gye zaali zeeyongeddeko ne bampa emundu era mukuba kituusa naliko nga nkutte emundu ne tugenda kwambusi ne tukuba ne tukwata ne wa Spencer Force ne tumusa babakubeeye nakaseke ne babaleeta ne batugamba wuyadduka ne tumugoba ne tumusuuza emundu ne tuzikwatira ddala nga nkuba era okuva olwo ne nkwata emundu yasikotinga Kagame kyenkugambye okumusaza kolansi nze nali wakudde eno n'emundu n'agamba tugende n'emundu yo nga njirina kubanga olwo emundu zaali ziwezeweze okuva ku kamande yali evudde eno kamandi kati ne tugenda ne tutuuka ku Lwengozi oli twagenda tulwana Nabiswera naliko okuba ku Nabiswera okufuna eddagala n'emmere obuwunga mu prison naliko nga nkutte emundu yange ne tuwolekera ne tutuuka ku Lwengozi nensigala n'Afande Kagame ne bapanga olutalo nga bwe lwaliwo embeera yonna ngitegeera ne tuvaayo ne tujja e Rubona Fred Jemo omugenzi n'apanga yali kamanda amekomanda ebiseera ebyo ne tuvaayo nze nali mu Ekoyi yali akyatuuka kati mugenzi ne Afande Kafulika yali twayisiiwe gye baatusaamu nga bakamanda abalala gaffe tuli bagoberezi baabwe ebiseera ebyo ne tulwana ne tugenda ne bapanga ne tugenda Fort Portal ne tukuba ne tufuna emundu ambusi bwe tutyo kuva lwe bapanga nga batukoledde enforceive okujja tusigukulula ku lusozi Lwenzooli naye omuyekera tulina emikisa Katonda yatuyamba n'emikisa Fande Fred Lijema omugenzi n'apanga nga ye bwe yali komanda waffe n'apanga bo baali tebannabatulumba ku lusozi ffe ne tubalumba e Rubona wansi we baali kukola ne tubeesooka yatugamba Fred Lijema n'atugamba eno gye muzze temumanyiiyo tugenda abasajja batupanze bwe tulema olutalo luli buli omu akwate gy'amanyi ne tugamba katugende tufiire wali bwe tulemwa buli omu akwate lirye tugende tubbire ddala bulungi bwe tunaaba tulwanye nga tuwangudde tujja kutuuka ku kolansi nga tetumudduka era kyatuukirira ne tukkirira wansi ne tukuba Rubona ku makya Rubona ali wali Lwenzooli Rubona kiri Fort Portal wakati wa Kasese ne Fort Portal awo yaliwo ditaachi yali farm we baali nga bakoze enforceive okujja okutulumba ku lusozi gye twali waggulu bwe twatuukawo ne tukuba ne tulwana okusinziira kubira ku briefing Fande Fred Lijema gyali atuwadde ne tulwana ne tuwangula era twavayo nga buli omu alina uniform buli omu akutte emundu buli omu alina kyatalina kyeyali talabanga nako era tetwaddayo kwaba abasajja b'Obote abanyanya abaali bavudde eyo tetwayambula bafu balekaawo uniform waliwo bajja abanyanya nga bakwatayo abavubuka mu abanyanya eyo abatali bajasina eyo bakaŋŋambe mwakyolo eyo ne bajja ne babawa uniform nga bajja ne uniform n'emundu zonna baazireka 14 baazireka nga tubawangudde n'emmotoka baazireka ffe tetwaddayo ku Lwenzooli twabeera awo ku mmotoka ne batandika okuvuga emmotoka abaali bazimanyi buli omu nga Nyangolo tufuusa amagye gennyini bwe twakuba olutalo olwo ku Lwenzooli takulimbanga n'Obote yatya
okuva olwo n'agamba ndoza n'apanga Lutwa High Command ndoza n'egamba nti ono omusajja tajja kusoboka kati tujja tumaze okufuna ebyo tetwaddayo ku nsiko twagenda Fort Portal mu town mumaze okufuna amaanyi tugalina twagenda mu Fort Portal mu town nga tuba tuli mu Fort Portal twegabye gwe beera wano oli beera wali tumazeewo wiiki ngenda okuwulira akasasi busasi bwaki tuli awo abantu batusanyukira abatoolo biki tunabo tuwogera biki bwe twaterera ku lusozi ebiseera ebyo bo abaali bamanya amagye bakolanga gundi ne bakuŋŋaanya abatoolo ne bakuŋŋaanya abakonjo ne bakola training ne batuwegatako mani power nejjanga ekola ki yeeyongera kufa abagenda twemanyi abaliwo abalamu twemanyi abava wano mu Luweero kati bwe tuvaawo empango gyaliwo nempulira ngagenda okuwulira Obote adduse bwe busasi Lutwa kati Afande Fred najja n'atubuliikira n'agamba nti oba oli adduse temusanyuka ffe tujja genda n'ebyaffe mulinde briefing kuva olwo tetwaddayo mu nsiko tetwadda ku Lwenzooli yeyalinga oluvannyuma lw'ensiko saddayo okubeera bubi olwaki natambulirako mu motoka olwo okuva lw'emyaka 4 ova ku kigere kyobadde otambulirako nayambalako ku uniform nenyirirako ku byakusinziira ku gavumenti twatambula netugenda e Kasese okutuuka e Kasese abakantu b'e Kasese ne bakkiriziganya okweyunga naffe n'ab'e Fort Portal abasirikale bonna abaali Barracks ne tuzikwata ne tumbeera mbano ne twegatta ne tugabana ne tutandikirawo kati muzeeyi awo pulezidenti wa Uganda kati olwaleero ye n'agenda ku peace talk e Kenya mu Nteeseganya ceasefire kakati ffe naffe ne twadvansinga ne tudda ne tuyingirawo bayitawo mu Buku ku farm twalwawo prison mu Buku ne tubeerawo bakola eryo kati abantu bonna akyawulikika abantu bava e Kabaale bantu bavaawo abajja bajoyininga abayeekera biki n'abo bafande Army Commander yavaako juzi yawa muwoozi David gundi Mbadi awo we bayingirira bajja bangi nnyo 85 ne bayingira ne tubaaniriza ne tubaaniriza ne tubeera ffenna bulungi nga tulina essanyu bavanga e Kabaale eyo abantu bajjonguku nga bayingira buyingi sigamba nti ba gavumenti balinga fresh bo bajjanga mu ngoye za civilian nga bajja okutweyungako nga babasonga bagenda wali mu bakulu bababuuza kiki bwe babategeera obulungi ne bwabanga yali mujaasi nga azza okweyunga NRM teyamukozesa bubi kubanga twali tufunye twali mu nsiko nga tusoma ebipindi bya siyaasa nga twali nga obwetaavu weebuli olutalo terulwanibwa omu nti onoomalako kati olwo bwe tumalaawo ne tujja Embalala ne tulumbayo Mbalala yatulema kubanga twalinga abazze batuwe emmundu tukkiriziganye naye obukyamu ne bujja waawo waliwo okukkaanya nga tugenda twegatte naye ate muffe mwalimu bakitwambaya nga aba suicide bwe balaba bali bwe baatulaba nga tujja ne bayingira mu ndaaki ngero omujaasi wabeera kati ono suicide yali mu maaso
ye bwe yalaba nga bayingira Ndaaki yalowooza bagenda tukuba nga ate atandika bakuba nga olutalo lukoya nga tubakuba nga tubagoba mu Barracks. Kati twali tetutegedde nti eri Akamukuzi wali abanyanya be baleeseeyo eggulo nga tulowooza bano ng'ate tetulwana Barracks twagiwamba ne tugiyitako. Kati eri reinforcement eyava Kamukuzi nejja ate netukuba bubi nnyo ne tuvaawo nga tudduka. Era bannaffe abamu baasigalayo kale Katonda abawe omukisa naye ffe abaali abalamu twabeeyimirira kubanga ekigendererwa twali tumazeeko. Kati nze bwe twamala nga ab'Embalala batugobye twaddamu ne tugenda Nyakisalala ku kisaawe Embalala ne tusalirayo magezi abantu nga 30 ne batutwala ne tuziba ekkubo ly'e Kabaale ku buliigi oba otegeerawo awo ng'okkirira ne tuliziba mu luti ne tuziba eryo ekkubo bali abaeri ne bagenda eri n'abeeno nga tikyali addamu. Twamalawo emyezi ng'ebiri awo Embalala nga tuli mu kulwanagana etawuni ne tulwana ne tugikwata n'abayudde abali mu Barracks 2 nabo nga tebayinya mu tawuni naffe nga tugendayo naye tetubakkirizaayo. Etawuni eyo Mbalala gy'olaba yavaamu nga teriimu muntu, ebintu byabwe byonna baabireka bulungi nnyo ne bisigala nga bali abasajja bava mu Barracks ne basomba ate ffe tetulina gye tubitwala. Okiwuliriza? Kati ab'Embalala nabo baayisibwamu bubi abaali mu tawuni. Kati awo ne tudda e Kasese ne tudda emabega ne batulonda ne tugenda. Waliwo Koya Kamanda mwerabiddemu erinnya Mugume ne batulonda palatuuni emu ne tugenda ne tutambula ne tuyita Eryantonde ne tugenda ne tugenda eyo mu bitundu bye nayitamu Lwakasiisa eyo yali yagobayo abantu egombolola Namba yatwalayo empologoma nga tuyita Danger Zone nembuuza nti lwaki abantu bano badduka ng'ate olutalo lwakajja eno ne bagamba nga temuli bantu gombolola Namba bagobamu abantu nga tuyita omwo yine newuunya nnyo ne ŋŋamba nene wali obuyeekera ne bagamba Lwakasiisa atugomyayo yaleeta empologoma bagobayo abantu nti Banyarwanda. Ne ŋŋamba nti kijja kitya ne tusalinkiriza eyo ne tuyita eyo ne tutuuka e Lugaaga ku gombolola. Kati tutuuka ku Lugaaga twatuukawo ku makya ssaawa 2 tuba twakatuukawo nagenda okulaba nga Muzeeyi Museveni afuluma mu lukomera lwali wammuli egombolola eyo ng'afuluma ne ŋŋamba ate Muzeeyi avuddewa ng'okuva eno mu briefing mu Lukoola simanyi gye yalaga mu butuufu ne ŋŋamba ate atuusa ati eno gavumenti yeetwalayo. Kati twamalawo ennaku oba 2 ne tufuna emmotoka Leyland ne kijja ne wajjawo ne 110. Kati Lugaaga eyo kiri mu paaka Lukoola ne tulinya landmaster eyo Omuzeeyi n'atuula mu 110 n'atukulembera nevuga negenda mu Lukoola eyo ng'egenda ewaguza buwaguzi teri kkubo twatwala oba mayiro nga 4. Motoka ezo zitambulira ddala mu nsike eyo teriyo nanka kwa ebiseera ebyo kyali kyeya era Muzeeyi yatugulirako ku mazzi akadomola ng'ennyonta etuluma ku Batanzania eri emitala ne tutambulako ne tuyingirako mu Tanzania oba mayiro mmeka nga Muzeeyi atuula bbali naffe tutuula bbali. Twali tuli awo olw'eggulo nga tulaba emmotoka nnyingi nnyo zajja Scania nga ziteddeko amataala eyo ku lusozi nga tugenda nga batutayaliisa. Kati jjukira yali alina yunifoomu ng'ali mu yunifoomu yali talinanga ng'abeererawo
nga tufuna ngoye tufuna olw'okuva Fort Portal twadda mu mbeera etegerekeka tufunyefunye ku ngoye eno muzeyi gye yabakulembera mwali temumanyi wajje mugenda twagenda nga bugenze empango gy'amagye teweesaana kubuuza ndagawa gweze kasi tofuna briefing ey'amagye ne tutuuka ffe ne batussaawo kati baali baleese bano ab'amagye nga ffe twali tubayita kyamukwese abakonjo benkugambye bebatraining eyo n'abatoolo babaleeta nabo bangi bajjanga bayita eyo basalinkiriza kati twagenda okulaba ng'emmotoka zizze ffe omulimu gwaffe twatikkula emmundu ze baali bayita sigaani tuzireetanga olukatonga ekiri awo kyota mututu muvuga motoka paka mu Tanzania kumpi ne Tanzania era mu Tanzania twayingira kubanga eri teriyo nti eno ye boda kino bagera bugenzi eri Uganda eno Tanzania nga bw'okiraba wano epaida olaba wali Congo wano Uganda tewali nnyo nti walimu enjawulo kati ne tumala ne tujjayo emmundu ne tuzija amasasi kyagava mwagenda nayo emmotoka ezajja tetuzitikka emmotoka twazirekayo ffe twazitikula butikkuzi emmotoka twazitikkula n'okugaadinga tuba tuli awo nga bano abaana bazza abato nga katonga kiri bubi ffe ebiseera ebyo twaddayo embalala nga tumaliriza olwo mwawerekera buwerekezi ffe twesikoti nga nituuka wali ne muzeeyi nga ffe basirikale ne tubeera awo emmundu ne zigabwa ffe ne tuddayo embalala mu uniti yaffe ne tuddayo agenda yange kati bwe tumala ne tujja ne tusalawo nga mbalala Sale najja nga Masaka ne Katonga biwedde afande Sale najja naye n'embalala ne waggwa kati fate ne batuze ebundi bujjo wali akabinda akazeeyo kati afande Fred yatulumwa nnyo ku koyi zaffe eza 11th Battalion n'agamba ffe abaana bano basonze 11th eteekwa okubaako mu kuwamba Kampala batutika ku mmotoka ne tujja tuyita e Masaka Masaka bamazeeyo yonna ne tujja twasanga olutale Gindi Ebusega koyi yange koyi gye nalimu dikoyi yali akafulika ne batuyisa ku kitoogo eno oba nnaku zino bayitawo batya ne tujja ne tugwa ekasubi bwe tugwa ekasubi ne twasulawo kasubi enkeera ne tulwanagana n'abajaasi abaali ewandegeya abaali basibye awo Wandegeya ne tulwanagana nabo ku makya ne tukubagana twakubagana olunaku lulamba nga teri amanyi Katonda naye bananchi batuyamba nnyo batuwanga emmere ne batugamba temudda mabega mugume baali bakoowa mugume mugende batuleetedde kyetumula batuleetedde emmere twasula nabo nga ye yebasaawo gwe webase wano bana temutulekerera temudda mugende era batuwa amaanyi ne tulwana kati waliwo palatuni komando omu baali bamuyita Kaliisa nga abasajja Wandegeya awo baali balemye kati ebiseera ebyo byali bya binyira waliwo ebinyira kati ne bajjako ekikundi kyaffe section ng'emu abantu nga 12 oba 13 15 ne tusalingizaawo ne tuyitaawo mu Katanga ne tugenda ne tusala Wandegeya roundabout eri eno n'ekibuga kiri eno awo kati bwe tutuuka awo ne tutandika okuba bano abali ku roundabout
abali ku 14 abali basibye awo abali batawanya makerera awo ne tubakuba ne bavaawo ne badduka awo ne bakkirya buli omu n'akwatalirye awo ne wawambwa ne tuyita ne tugenda ewalutwa gye yali asula ewandege awo nga nakasera awo nzijukirawo katono kuba twayitanga mu biyumba ng'ate ekibuga siri mutalamu nnyo nali nkimanyi mbuto nga manye kamwokyawo nga mpitamu naye nga sitegeera bulungi ne batugamba awo ewalutwa ffe batwakafika natugamba mugende enjala tuluma twaka munda ne batugaana okulya ebintu byonna aga mujja kulya obutwa nze waliwo n'omwami bamuyita Bantulaki kati yava amagye yaliwo Busenyi n'omulala no Taddeewo bya Katonda twali naye ebiseera ebyo era nze nasooka okuyingira mu Fairway wooteeri eyo nze nagigula nasangamu abasajja bangi nga bambadde ebintu bya bawule ebino ebitaayi kumbe bajaasi nze nali twali tutambula butambuzi kumbe baali bajaasi nga balizanyininze naye nga balinda ekijja okiwulidde kati bwe ntuuka ku kizimbe ekyo Fairway twali tukutte nga Golf Club tuwambyewo naye ng'eno ku Jinja Road ku Radio Uganda kawakyaliwo obuzibu amasasi gavuga nnyo kakati bwe ntuuka ku Fairway nenjagala nzigulewo kumbe nze eri ebweru munda batulaba nze sibalaba kati nkonkona njagala ntegeere ki ekiri muki munda mu woteeri kati omukazi ajja omuwala yali akolamu bali batudde bulungi nga bw'onolaba ennyumba batudde bulungi woteeri kati ng'ajja teyaggulawo wonna yayisaamu mutwe nambuuza oyagala ki ne mugamba ggulawo mulimu ki kati ne mukaka yali ayagala gaana ne mukaka kati nenzigulawo oluggi nagenda okutunulamu nga ndaba abantu bangi ate baddugavu nga si beeno nenzirayo netuddayo nenekengera nenzirayo neŋŋamba Afande Kafulika nemugamba mulimu abantu bangi naye sibategeera bulungi. Afande Kafulika n'ayongerako ku magi ne tugenda. Afande Kafulika n'agulawo Fairway n'abaguzaayo n'ayogera nabo, yali amanyi Oluzungu n'ayogera nabo bulungi n'abagamba oba muli bajaasi mwongere mazima ffe tuli bayeekera era tujja kwegatta nammwe. Abasajja baasitukirawo ne batwegattako bulungi nnyo era tetulina kye twabakola ne batandika otulaga kino kiri bwe kiti kino kiri bwe kiti kino kiri bwe kiti kino kiri bwe kiti ne tubawaniriza gyevudde wange ne tuvaayo twagenda e Kololo wali emmundu ng'esumbuwa eno wansi mota ennene ezo nga zikuba abantu ne tutuukayo nga badduseeyo. Kati olugendo lwange lwagenda mpaka e Kamwokya. Kanti Kampala Radio Jinja Road ffe bwe tutuuka awo ku Fairway balabika nti tugenda basalako tuyite no ku kisaawe Kololo wali ne baamuka ne baleka Radio Uganda basobole okufuna liri ekkubo ery'Ejinja Road kubakola ki obatwala. Kati ffe twagenda Kamwokya twasulawo olunaku lumu. Kyali kibinja kya musanvu 11th Battalion kyekumi n'ekimu kyenalwaniramu ne tuwamba Kampala. Kamanda waffe yali Sefaali ne twayisi yali omu kuba be twajja abaali e Fort Portal aba UD kubanga baatuuka ne bamuwa obukulu obwa twayisi ku bumanyirivu bwe gwe baali batadde ne tuwamba Kamwokya twamalawo olunaku lumu ne tuvaawo ne tutambula ne tugenda Namugongo ne Afande Sale gye yatusanga n'atutwala ne tugenda mpaka Jinja ne tuva e Jinja mpaka Mbale ne tuva e Mbale
ne tugenda mpaka Dokolo yonna tugenda tuwamba, ne tugenda mpaka Lira ne tuva Lira era ffe twawamba Kitugumu ne tuva Kitugumu ne tugenda Padibe. Kati ogenda okulangirira nti Uganda ewedde twali Yumbe mu 11C. So mwe kumpi Kampala mwayita mu Muyiti. Kampala twayita mu Buyisi 11th Battalion ne tukombowa twawummula Yumbe gye baatujja nga emyezi gyalinga 3 batugamba mujjeko mu Kampala nammwe muwummule ne tujja Kololo Cemetery ne 11th Battalion amwe ne muwummulamu ne tuwummulamu ne tubeerawo twawummula twagenda mu maaso n'okukola. Twakuumanga ekibuga ekyo nga tukuuma embeera yalimu ebiseera ebyo biki ne tugikuuma mukyalimu empulunguse ezaali zeekwese. Empulunguse ezirimu zaali zeekwese. So gwe eki ky'oyinza okwogerako ky'otasobola kwerabira mu lutalo? Ekintu kyesobola kwerabira ye Ssesango oyo okwagala okunzita. Sisobola kyerabira ekyo. Era namutunuuliranga naye ekibi bambi naye Katonda yamujja mu nsi. Kuba namunnyonnyola ne mugamba simanyi. Omusajja simanyi gye yazze. Gye yalaze. Nze simanyi kiri mu mutima gwe ng'ate ndi muto. N'abansi bane bankuba emiggo. Ekyo sisobola kyerabira. Era gye nali ŋŋenda kubanga waliwo n'abaafiira obwereere ng'oli ajja mpola n'agamba nti oyo alina engeri gy'awagiramu abasajja nga gwe bakutwala naye ng'ofiira bwereere. Okuggyako kyensobola okusaba muzeeyi nga batanaba kuwummula ekintu kimu addemu alabe abeeruweero ebizibu bikyali bingi. Yeetaaga okubatunulamu nnyo atalinze omu. Abalwanyi tulimu ba mirundi ebiri. Ffe bakwata mmundu ne ba civilian abaaliyo mu nsiko ba mirundi ebiri. Adde emabega abaseetinge bulungi twemanyi naye twajjamu abagezi. Kubanga nze olwaleero kati gye nvudde olwaleero nze engeri gye nayingira nga ndi muto nali sinaba kwetuuka. Nalina ekibanja kye nasikira yiika ziwera 15 mwalimu ennyumba 2 nga za mwamba. Naye okusikira mu lutonange okuyingira mu nsiko kinkakaseeko nakati nkyalwanirira ekibanja kyange baagala kukitwala tekiddanga nakati gye ŋŋenze nagumbye bugumbi. Olw'embeera eyo nwanyeeko ŋŋenze mu RDC bw'abe yaliwo yandyamu olukwe nagenda ne munnyonnyola mu bulungi ne ŋŋamba n'oli eyasika ne tutuula. Bwe yaŋŋamba nja kujja ku kyalo nkakase teyajja. Yafuna kasente ono omugaga yamuwa kasente nti bw'ogenda ku kyalo tebijja kulongooka tebijja kumbeerera bulungi kubanga abajulizi gye bali. Olwaleero luno nagumbye nazze buto kufa na kufa kubanga sirina kyenfunye mu magye mu biseera ebyo byonna. Wabula ekibanja kyange bwe naaba nkifunye Katonda we nakirekera Katonda naaba nnyambye kyembala. Naye kati RDC wa Luweero bw'ogamba kati ye Mariam. Kati taliwo ŋŋamba sigamba nti ŋŋenze leero kuwona zze nagenda ku bwabye nga yaliko. Anti kye ŋŋamba saawa eno ono tasobola kuyamba kubanga okunyamba ajja kunyamba. Naye mwana wa mulwanyi. Weebale nnyo. Kyekyo Seguya ye yasooka okubeera kamanda wammwe mu lutalo bwe mpulira. Ekyo nze sikimanyi sitoole naye ekirungi nasanyuse nnyo. Lwaki omukyalo oyo
bakoze bulungi omuleeta. Omukyalo yatambula n'abakyala. Abakyala si bankwe ng'abasajja. Abakyala era oyo omukyala kyemwenyumirizaamu yadde yakatuuka yakatambula n'akamuwulira emirundi 3 ebyali biremye birongoose ng'ate by'amazima. Ebintu 3 nsobola obigamba. Era awo ku kyalo kwendi yabaddeyo juuzi ng'ennaku z'omwezi 28 omusajja n'addiza ekibanja kye. Abano ab'amataka bakigomya abantu olw'ebibanja byabwe. Ebyo bireesa obukyayi mu bantu n'okwenyiwa muzeeyi. Muzeeyi tasobola kugamba nti akunoonyeze ssente naye okujjako ng'aleesa abantu abamanyirivu. Lubeera ono talemangwa kusasula. Ffe twemanyi lwaki nze nyinza okubuulira gundi waali naye ffe tetusemberera Museveni kumunnyonnyola. Ne muzeeyi ate baatuwa batulyamu nkwe. Kiwuliriza kyetaaga omuntu muffe, omuntu ng'otuuse ku gulawundi n'akubuuza nti gwe oli otya. Twemanyi oli tasobola kulimba. Era abo wano batugamba nti mwe mwaleeta ekintu tufaanana namu wadde mwe mwawangula mukama wamwe yawangula naye twenkana. Twenkana n'obulwa n'ekyomuddamu ne mugamba wabula nze kyensanyuka emirembe weegiri. Bo tebakiraba naye emirembe weegiri naye bajja kaaba gye bujja. Nze nkati nkaaba naye nabo bajja kaaba. Muzeeyi oyo n'avaako olwaleero tugira tusaba kubanga ffe yatukulira. Emyaka gyaffe gigenze naye gyegyo. Kale nkweyanziza. Essebo. Weebale Mboozi. Usanga tunafuna olunaku olulala ne tugyongerako. Kubanga nkimanyi Emboozi tosobola kuginyumya lunaku. N'ogimalayo. Bansiibulira abatulaba. Nkweyanziza nnyo ssebo.